Waita Magogo ne mukyalo girlfriend Anita Amongi Mbereko ne Ruth Achenge mubere ku video eno. Asembayo ajja kubeera wasanya Karoli Charles Peter Mayiga gamulengejja njala ku video eno. Omukulu njagala ne munne kiwale mubera ku video eno. Meja Musazi n'abala mu mbere ku video abantu b'emmengo mwenna abalange n'abambeje mu njala bere ku video eno kuba na information njalo balaga mugifune kuba sagala bali manyama muri ku mipiira manyi wa recap ya zem tugende maaso bamutangira abantu abo kiba kitegeeza nti tugenda gena maaso ne program nga bwe ino okubeera. All right, ntandikiddewa kuba sinabo wa Kaloozo sinabo wa Kigula Luggi naye nga sinagenda eyo na njala soka bategeeza nti ebbanga limaze nga mpumudde bambi manyi bakosezza nnyo okumatizibadde ku media naye njala mukimanyire era njala kibasaba era ndowooza kansooke nkole ekintu kino wammanga. Mumpemu eddakiika emu wano none kansooke ekyo kankireke. Okay, ndoza katandike okusookera ddala bannayuganda mwenna njala basaba ekigambo kimu nti ekintu kye bayita media si kyangu kyekisooka okufulumya information si kyangu. Abasomye ebyafa bya America omanyi media lwe yagenda against White House ebyalo omwo abimanya kati butona njala bagamba nti bwenzijja ku social media kuno ddala ku bwenyi bw'ekitabo nembawa information ya ssaawa emu n'ekitundu nga teri TV mu Uganda esobola kukola amawulire ga ddakiika 3 mwandibadde mu kyewuunya amawulire gyengajja n'obungi bw'eddakiika zembawa kubanga ne TV mu Uganda zikola eddakiika 10 ekinene eddakiika 15 amawulire ne gaggwako naye nkola video ya ssaawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu. Kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyemba wadde bibomala kubanga ebiba tenetuukawo njala kubebaza abaddamu ne ba reviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifulumiza after nga mazo jogera mwebale kujjukanya bantu mwebale kujjukanya bannayuganda bannayuganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso so nga ate information ngikoledde essaawa emu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako video egenda okutandika nti etandike ye nga abivuddeko dda sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogirabira eddakiika 5 lunaku ojja kubanga osobola okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gyenjijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirayo mugyetegereze dani ogamba nti nga tetukulaba gunte tukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information kebere TV teri kuwa information ya ssaawa emu n'ekitundu bakuwa eddakiika 15 ku 10 ekinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera video zino ku YouTube muzirabe musubscribe musobola okulaba video zino kubanga kweziri information egyenayogeramu tennatuukawo egenda etuuka obutuusi ndozi njala mu kitegeere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteekamu nnyo Mbuye Fred ejja kujja subscribe information kweri ne bamaze wiki sikola information gyemba nkuwadde ebe egenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala barisa njala tandika n'akaloozo ka leero. Akaloozo kano njala kagendere bannayuganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasuubira okujja mu diaspora. Ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba. Embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu. Tusooke tuzze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuzze ebbali. Newankubadde nti bannayuganda oba tuga nti gwonyegere ali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifunamu byansusso mu ggulu. Yensonga lwaki tugamba nti buli muntu obanga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi. Njala basa mwenna abakyala n'abaami abali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwako bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe y'okuyamba bannayuganda bonna ababaze mu diaspora. Oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikujjako muntu mulisiivinga tekina kikujjako muntu mubeererawo tekina kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi. Oli aze Middle East tomufera oli aze mu Europe tomufera oli aze mu America tomufera mulabire kakabanga kono omulabirira nenga yo Katonda ajja kuba akusimye olw'ensonga gw'ogwo okoze eki ogwo okoze tojja kuba nti oli azamanyiza Katonda njala twejimu omutima omubi
newankubadde nti abantu si balungi bakulinga nabo nenjagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babi mwanirize kubanga buli muntu abavuddeyo nga akoze eki ebintu muwononeseeko bwe twogerera abantu batunda mayumba gaabwe okujja mu Bulaaya bwe twogerera abantu batunda bintu byebikola okujja Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babikira kibi njala basaba bw'obanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyamba abantu abo newankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kiki wamuyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda atubeeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira oba agenda kukuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli Luda please yamba ku lwa Katonda kino kikolola okuba nti olina erinnya lyakutundwa n'obatizibwa n'ofuuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gwokerogera ku ssande okusinza nawe wantwala nogera omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lwogaba nawe ofuna bingi bw'obanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so nojala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubalina mubalira eddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yina adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo ka leero buli muntu yenna katwale nkakulu nnyo then tugende ku kigula lugye alright ngenze ku kigula lugye kyaleero ekigula lugye kyaleero nno kigenda kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV radio stations egiri mu Uganda njala mukimanye nti abasoma ebyafaayo bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina kyetuyita eddembe okwogera buli kyegaagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepo n'ebitongole by'amawulire ebyenjawulo byafulumyanga okuva mu White House naye oluvannyuma bagera mu kkooti mu myaka gya wakati w'1920 ne 1930 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe mubamukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka buti mwajala obbaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino yo seeri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala n'akayimba kena posti olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda tuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako matuufu olw'ensonga nti tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola atya emirimu gye nazzi kuno njala mmanyi ekintu kye bayita media ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegeera kigenda mu maaso mu nsi kitandika kitya ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa so tekiyamba abanyigiriza kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu ekigambo kye bayita media oba information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure oba okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mmwe yensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa Museveni talina kyeyetaaza amawulire abali mu gavumenti balina kyebeetaaza amawulire ate okujjako okulwanyisa amawulire ago obutafuna information eva mu gavumenti so kati gwalimu ali ewe wa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga yensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere nkiddamu Museveni teyagala information teyagala media no era nammwe abali mu gavumenti baagala media tebaagala information abajagale mu bantu abanyigirizibwa kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa kati fe abajja ntubawa information mu banyigirizibwa ate nemwesudirayo gwannaggamba mba mutumalamu amaanyi yensonga lwaki omuntu ganiye abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okuba buli ebintu bino nga tebabitegeera kino kisinzidde ku ki njala kusaba omulanga oba njala kumulango takungula eri mwenna abakyukakyuka muve ku TV za Uganda muve ku media za Uganda ne radio station njala bora ku kyokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni jaziteekako abantu be nga bo obwongo baabulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire
ngajja nayogera ekigambo kyalala nga kya buswavu ba kya busiru n'akyogera ku TV nababulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo njagala okutegeeza abantu ba national unity platform na akulembeze na people power omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision company ku TV zaayo oba ofunyeyo katwa it's up to you oba kubya katayimba it's up to you siri ku postinga siri kwogerako omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuleya katwa oba kubya katayimba mukubo ng'okomawo siri ku saasira ndo ku postinga it's up to you omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakubira katayimba bala kuwa obutwa it's up to you mweke nyini mulinga abayambako na kyemalira okusigala nga alwanyi sentalo n'okufuna media ng'emwogerako mulina platform zamako musobola okwogera muve ku TV mulaba TV zenyini eziri mulange Mengo zemuganti za Buganda si za Buganda omusajja ono kati Muganda ali media sereko sebuli wa siasa buli mwaka bukyanga atandika program eyo ng'okujjako abantu abazenga bafa ne abantu ba panelist abantu abaera ku program ye bebo buli mwaka abeerako tebavaako weewuunya bano bakola mulimu ki lwaki tayita abantu bala balina ndowooza ndala kyenjagala okulaga buli ever ayita abantu ba panelist be bamu okujja ng'oli yafudde nawe ati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta abantu ono nono boyina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gyayagala tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu kubanga ajja blasting abulire kituufu kati ayina kuyita zino enkwayaajo ezina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media so mugula amaaso era mutegeere yenna anaafuna akata oba kulya katayima ngova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigenda ko mudde ku media zammwe mulekeze n'akola so kati kyembagambye mutegeere kye bayita media yensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasiteefuluma liba bwaddene nnyo eri gavumenti ye so yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagibeerako n'agigulira abakazi abasiro bagibeerako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information so nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye abakulu ga media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwazanyisa information gyenkuwa no ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bangi fulumiza nengenda ku kirala ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala nga nfundikira ekigulalogi nakino era kiri ku media kiri ku information ensonga lwaki ensi zonna ziteeka bitongole ebiketta ine ensonga ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza naye tukibagamba ne tujja tubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekereza nga mufunye ebizibu kati ye nga ayagala okusigala mu bukulembeze information aba ajagala ogiwulira era kuno kwe bali kanjala kugamba ekitekese bitongole kwe kuŋŋanya kasasiro yenna wa information ni bamulena bamuteeka ku CMI ni bamuteeka ku ISO ni bamuteeka ku ESO ne ku CID ekibuli ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bataka bafuna information entuufu ne bagikozesa kye baagala kati gwe otujja tukuwa information ne weesulayo gwa naggamba noga propaganda it's up to you we don't care about you but the moment you get a problem you understand what we've been telling you that is the truth so mwegendereze nnyo nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba temumanyi basajja bano kiki tubakoze naddame kiki tubakozeeko mu kufuna information yenu njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence oba oli mu gavumenti oba toli mu intelligence oba toli mu gavumenti intelligence kintu kikulu nnyo bw'oliza information gitwale ng'ekintu ekikulu bwebuzaabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwenti ndowooza njagala ntandike ne information eno ndowooza kanteke kasekyutalete kano katono nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna bwangalya mu bitundu bino Mukono Ntebe Kampala Wakiso njala mwebereremu nnyo abantu abasinga obungi mubegendereze nnyo abantu bano wammanga mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo mwegendereze nnyo abalalu mwegendereze nnyo abavuga boda ng'akuggyako emboozi wegendereze nnyo bakanaabe abamu mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo mwegendereze nnyo
abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo. Mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia ne soda. Dipo zino okuva mu sources zange ezenjawulo mu Mpunda Malungu, dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda. Wano we bakolera okusengejja information nga teryendagenda kuseemwayo ba iso. Dipo yonna woogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mukyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda. Naye babega wa dipo zino owabeera ebikusike nga abasajja baseemwayo ne iso ne eso bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zi dipo. Yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Changunya akavuyo kwa mu kitundu naye police amaje iso baba ategedde nga basinzira ku agent wawe owa dipo ali awo yenna. Wosanga dipo ya bia obe ya soda wonno kwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya iso semwayo bakola emejja bajja okubega. Yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda. Uza mukitegedde bulungi nnyo olw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye bwa state. So ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba iso ne eso agents ne semwayi. Ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jebufudde Katonda je nebagamba information about Muhoozi Laga biki byagenda okukola mwabi witnesses mwabirabye. Najja nebagamba companies nyingi zigenda kuggalawo, alright, economic crisis companies zinansonga zitandise okuggala mu kira bulungi nnyo. Kanjala bategeeza kino ebigendera bya Muhoozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjala babuusa. Muhoozi si yawandiika ebintu bino kubanga already Muhoozi ali Muhoozi njala baga Muhoozi already ali grounded. Abazadde bali mu diaspora basekiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanki bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okukola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kuzinja kyaba yakoze. So Muhoozi ali under surveillance, ari grounded. Olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola. Ari grounded. So omuntu addukanya Twitter account za Muhoozi ye kojjaawe Andrew Mwenda. Byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si Muhoozi yabiwandiika. Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino. Olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufugo omuleeta okutuuka okukola ebintu bino byonna. So njala tegeeza public nti don't mind about what Muhoozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhoozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhoozi Kanyirugaba. So njadde kibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secreting amondo zati Muhoozi yakola ebintu bino. Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulu waabwe nga baagala kuleeta Fido Dido baddo fi waabwe ayingire mu ntebe basooke babbe eggwanga ne Mukerere amwenye. So mukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola. Ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende. Alright. Njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Kalamojja anti Janet Kembabazi ne munne Yosete Bahabroto basale mutano waka nsete tubezeze ensanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Kalamojja bagezezzaako nnyo okutta abantu be Kalamojja n'ekiganja. Kati njala tegeeza mwenna abalina private companies ezitunda obezi supplying emmere mu Kalamojja region, please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Jine bafeirinze oba balemeddwa okutta Bakalamojja bamalayo olw'ensonga nabo babadde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba. So twogerere essaawa zino
bayagala bajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja basigazayo emmundu endala kati bakola babatisa butwa wepono batisa enjala mu kino Janet ne bawe wasazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yina kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Karamoja era ne bategeeza nti mumula bange emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagende baziteeze bazikube bazibominze mutegene nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Janet Museveni bibali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Karamoja abasajja n'abakazi bafenjala wepo bo batwala ebintu byabagala okusingira ddala bano baali baagalayo golodi abali baagalayo mabo n'okutwala ebintu by'Karamoja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino yensongola nti Abakaramoja batandise okukola nako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino bwe mulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Karamoja mumanye nti akiri emabega si mulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja ke kennyini. Alright, kati awo ndowooza nvuddewo njala tandika information eyandeese bulungi nnyo. Njala muntagingire omusajja gwe bayita Samu Mayanja mchala Kusumu Musata Kanozi Otafire ne Magogo wepo ne Ruth Achingo kusokera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula ekisooka njala kubaza mwe ndaba kubye ekibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa zamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo naleta COVID from nowhere goza akiri atasinga 19 kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa njera kubira mulango takungula buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe nokuwala binaddako ngenda bagamba ekintu ekyakoleddwa yose ogandi buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa neddagala eryokugema lumimamo gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti wofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bwona ogenda mu maaso ne bakuzibaga gwonoomanya ffe gibategere tebitukwatako ekyaffe tukikubulidde nti muli mu mbeera mbi eno eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli so embeera negenda bwetyo ekyo ne mukikuba ne kiggwaawo tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusumu kano njala bakasalemu kokka omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Musata batte yakulimu ate naye bagamba nti ekisira kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini gwe yawasiza kuba n'essere zonna ezakola emikolo egyo zonna ssere zava mu state naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu era eddiini tekikkiriza so obuwangwa n'eddiini n'agamba nti kyadde kikyamu kujjawo nga abamusikizza tebamanyi eddiini maama mukyala ku Rusumu kansooke nkusomeseemu ogamba nti oli mukyala Muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nawo bantu Baganda naye ggwe diguli ya buutta ki gye wasoma etuusa okwerabiza nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda kyekisooka gwe olw'okuba nti muli mu sisitimu ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu mulowooza nti abantu bonna basiru ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda ku mannya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kikakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo then awobeera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo neggwe olw'okuba nti bwe musoma muwuttaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa twalinda musika kuteekebwako gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukoleddwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika ng'ate gwe kenyini okimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika obulumbe lwabizibwe olyoke okikole gwe tewakikola lwaki onenya basajja ba Katonda ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda so ffe tutambula nnyo ku buwangwa bw'obanga olina amagezi agategerera Katonda njala kubuuza maama mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo
okwambala wepo n'okuziika abantu baffe. Njala kubuuza olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani? Ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani? Era wakijja mukko ki nti olubugo lwa sitaani? Biblia feri egamba nti ebya Katonda bya Katonda, bya Kaisari bya Kaisari. Abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika, era bamukolako emikolo nga kitawo omusajja omuganda gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa. Olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lwaffe olw'ennyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu. Zino amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja. Abaddugavu tulina ennono zaffe, tulina obuwangwa ffe, tulina engoye zaffe. Kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo, ate obuwangwa kuba kusaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okuba ne basaako omusika. Ndokitegedde bulungi maama, jagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali basaako omusika. Naawe sooka weebuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebannasaako omusika. Nkunnyonnyodde olubugo luli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa, ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu. Okitegedde munnange, obuwangwa bwasooka eddiini. Kati njala kutegeeza eddiini nto ku buwangwa. Bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika, basumikisa lubugo n'effumu. Y'ensonga lwaki babimukwasa. Kati maama oyo sayansi gwe wasoma b'ekifolofoto, leka kwerabira nnyo ensibuko yo na bwongo okubukozesa mu kintu kikyamu. Jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda, eddiini nto ku buwangwa. Kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo. Gwe nawe kumaze njagala genda ku mukulu ono omulala, Sam Mayanja. Omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Njala mu addressinga mangu kubanja yalaba information inve wano. Yayogedde ebigambo bino wammanga bye simanyi nti buli omu ayagala obbiwulira. Yayogedde bw'ati: n'alumba Buganda mbusi bwa Kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda. Katuyinza otugoba nti waliwo Kingdom is independent. Kingdom of England. Ate waliwo ekyalo ekibiriyo waggulu. Tewali kirala. Kingdom of Lesotho. Waliyo ekirala. Kakati in a province, bakugamba nti is a province among others. Ng'okugamba kino obubakabaka. There's nothing. Ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya Mayiro bwe lirina okuwerebwa. Era agenda kufaayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno. Bano abalimba ni matino buwangwa si kya buwangwa. Ekino kintu abazungu bakiggyewo eri India bagifuga emyaka 12 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga wano okufunayo abantu abatono ne babawa ettaka babayamba okufuga era bakikola obuyingi. Mukulu Sam Mayanja, Minisita Museveni gwe yalonda, nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako dda research okunoonyereza ovolo w'onoobuddo. Oli musajja Munyarwanda. Okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegeera obuvo n'obuvo bwaffe n'ennono. Gwoga nti Obwakabaka bwa Buganda it's a province era si Bwakabaka. Noyogera Obwakabaka bwa Lesotho nga ate Obwakabaka bwa Buganda businga Obwakabaka bwonna bweyogerako n'Obwakabaka bwa Bungereza neewuunya entegerayo. Musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale naye ate obuugi bw'olina mu mutwe buzibu nnyo. Singa omutwe gwali gutegeera singa gw'osiba okutegeera mu Uganda olwokuba nti omutwe tegutegeera obwongo olinamu bwa buugi. Yensonga lwaki bakozesa wena n'omegerera ng'akabwa kasibe ku gali n'ojja mu public n'ogera ebyo bitategeereka. Mukulu Sam Mayanja njala kutegeeza. Njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola tukolera abantu nga bano bandibadde batuviira dda. Ono naye ayina abaana akera ku makya n'awasa n'ajjamu engoye n'ebaka ku mukazi n'amufunisa olubuto. Kiki ogenda otuzaalira gobanga endowooza yobwetu bweri ogenda tuzaalira ki? Musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwa buugi. Obwakabaka bwa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga obwakabaka bw'oyogerako abo bwa Bungereza kebwo bwa Lesotho. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, Mugambo wasoma in a degree. Ani mukulu wa mudu between Buganda and Uganda. Buganda ye mukulu wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukulu wa Uganda. Ate Buganda ya ready dingo wakabaka, nga yetongodde. Era bodda mu history Buganda yasooka okufuna independence. Kati sima basajja mu mwasomera luddawa. Bwasomera luddawa Mayanja. Kati erinnya lyosagaludde modeta mu Sam Mayanja. Ominisita wa land zino toli Sam Mayanja. Teri Muganda alowooza nga ggwe. Teri Muganda ategeera nga ggwe. Olw'ensonga mmwe bamala obbateeka mu kacupa ne bateeka mu nsaasi za Museveni ne bakusindika ojja oyogere nga embwa esudde ekyuma.
nojja notandika okubologa ng'amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinga ng'entuumu y'akalo emaze wiiki nga tewali wadde agisunako nojja noleeta engala binojjoyo ebintu bino genda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga gwe okweyita Ssamayanja ku kijja kiwama kuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwe baganda ntambula ng'omuganda tosobola ne mmwe Museveni baatutaddemu bugati abaganda banku naye nga tesi banku kubanga mmwe kennyini mumutufuukidde ekyokoola bw'ojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza nti gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezuula eggwani yensonga lwaki Museveni yakola kyamaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'ekwezenge mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi zeyakozesa otuvumirira mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira njagala oddeyo mu byafaayo Buganda yasooka Uganda era yasooka ofuna obwetwaze obwakabaka bwa Buganda businga obwa Lesotho businga obuli mu South Africa wonna businga n'obwa Bungereza yensonga lwaki nti Omungereza bwe yajja Buganda yagifuula protectorate not colony kubanga system gye basanga temayini ya Bungereza to remind you mulime kweyisanga abantu abagwamu ensa mulime kweyisa abasajja bagwamu ensa ebyafaayo tubisoma tubimanyi nkiddamu n'abali kuno basomesa mutegeere bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda bukulu nnyo okwetoola Africa n'ensi yonna bwe mukubwakabaka obuludde nebyaka n'ebisibozo nga bwebiri njala mutegeeza oyo mukulu Ssamayanja alina omutumu mwetoola okumulinga ng'entuumu y'akalo ebidibidde mu kibbo okumala wiiki nnamba Buganda ye mukulu wa Uganda era Buganda tefugwangako oba tekolonizingibwangako bagikuma bukuumi olw'ensonga nti omuzungu Omungereza agenda okujja wano asanga Buganda erina emitendera gy'obukulembeze okuva ku muntu asooka mpaka kwasembayo waggulu ku ssiga entamu kwezituula entamu kwetuula enkulu ya Ssaabasajja Kabaka Buganda okukkiriza okugatta ku Uganda kyali kisa kyemutulaga essaawa zino tekikyagasa weetereze gwe sigenda kulwako tereza bulungi omutwe omwetuloovu oguzze gulina okubeera basajja bakulu mukuza mitwe kyovula nabaga kayimba kalike natedde okadde meaning nti abasajja bakulu muli basiru mponga byoya gwe nkuvuddeko njala genda ku mukulu Kanozi Otafire kansubire nti oli bulungi wiiki ewedde wavayo nokola statement n'ogamba nti abakwata abantu tebamanyi era kimanya mateeka naye ate mukwata abalina emisango njala okubuuza ssemateeka wa Uganda mumusoma mumuvuunisa wanga mumugalamiza wavuddeyo n'ogamba nti abasajja n'abakazi abagenda e Kenya mu conference ey'okulaga obutabi matuufu n'okutugunya bannayuganda nti abantu abaali bakola ki batomerwa boda mu Uganda mukulu drone eziwamba abantu mu Buganda zanupu z'abantu ssekinnoomu oba zammwe ne security organizammwe ekyo ekibuzo ekisooka ekyokubiri oyagala tugamba nti bwe mba temuzimanyi lwaki tokozesa mutwe gwo n'obwongo bwo n'ogenda ku TV n'oga nti buli muntu asanga drone ng'ewamba omuntu bajooke gwe wejjeko omusango ne Museveni mwejjeko omusango n'ebitongole by'okwerinda mutuwe olukusa nti drone yonna esangibwa ng'ewamba omuntu bannayuganda baddembe ogikumako omuliro oyagala tugamba nti abasajja bajja n'emmundu okuwamba abaana abo emmundu z'abantu ssekinnoomu oba za gavumenti mu ssemateeka Uganda asoma bw'ati nti omuntu ateekeddwa okukwata emmundu ye muntu w'ebyokwerinda era ng'amanyikiddwa nga n'emmundu ensayininge buli lunaku muntu ki ava ebweru wa Uganda okujja okutandika obeera n'emmundu ajja ne drones okuwamba abantu twagala okozesa engalabi y'obulungi ojje ku TV obulye bannansi nti drone omuzisanga ng'ewamba omuntu alina emmundu mukube emiggo lwaki tugenda obbakola olwaleero abaana emwakwata kuli mu Uganda ffe Murshid Juuku n'abalala mugambye nti obasingise luzira bamuvunaana emisango gy'okuba nti baali babakwata bakuba endabirwa muze emmotoka naye njagala kubuuza Murshid ne bali bamaze ennaku 31 nga bali mu mbuzi ekogga mu Torture Chambers nga temulina musango mbavuna temulese mu kooti lwaki omubaleesolwali mu kooti mbavuna nti baali bakuba endabirwa muze emmotoka nga babakwata ga musango bamuvunaana era mbatutte luzira gwe tolaba nti okusoma kwammwe mwamala ebiseera nga musoma
kyengambe kirija abantu mukose media okutegeera abantu nti obongo balina butono kati njagala bategeeza bana Uganda wosanga omuntu inanga ine mundu ngali mungo ezabuliyo nga tasobola kweyogerako yani mukube wosanga drone yonna nga tasobola kweyogerako oba yali kubo nenga muluma sale mujoche Kayindo tafile videos mugenda okosanga obujulizi mu court singa abana abatwala mu court mujja kujja videos za Kayindo tafile n'abakulu ba government muzikozese ngo obujulizi nti ati bazeegana wosanga omuntu nga ine mundu nga tasobola ku identify nti yani mumukube ne mundu mujimujjeko wosanga drone muzoche anti bagete bazimanye muzoche mujja tegeera kati wavudi no gamba nti abantu abo abagende Kenya pichi zezaba kuba boda kati mukulu Kayindo tafile simple mathematics Muina kamera muzitadde mu Kampala wonna wa Kisontebe ku bantu be mwala ba media abagende Kenya osobola tuleetera footage neemu ku bonga kuliko boda bwe yakuba ne mujjako okuguloba ne mujjako okutu ne mujjamu enjala to prove your point Kanozo tafile prove to Ugandans that what you said this week that those people who went to Nairobi to clarify on their torture that they involved in an accident, in the border accident. Can you come out and prove with the evidence of videos on footage of CCTV camera that these people involved in the border accidents with the proof? Tokoveko, muina camera. Njagala ote video footage omulage ku TV and radio station. Nti ono gundi yayogera nti amanyaga nyenze gundi ngali Nairobi video ile mulaga nti yali alinye boda ali kuna salodi ali kawempe ali kamocha owali Masaka boda ne mukona. Osobola okota footage oyo. Mugamba abantu bano putuvuma nete twagala bavuma when I see a grown man like Kayindo Tafile come to the media talking bogus and nonsense what do you expect from me to answer you gently or to reason you out njala kubuza when you come in the public and you talk nonsense what do you expect from the public these people they know now who the hell is Museveni's government. You previously came out, you say that during the Obote's regime and Amini's regime, you used to get government you used to get uniforms from Obote's regime and Amini's regime to come and bomb and torture people. You yourself, you came out and you confessed. So, whatever is taking place in Kampala or in Uganda is exactly what you used to do previously in other governments. Kati chovana timwagamba nti simayi kati kino kinjero bategeza mutegera abantu bano bategere njagala Kayindo Tafile je video ku bantu bonna abali Nairobi ayogera agambe nti fe nti kale twagambe nti nakitwera Nairobi boda mukubire nalukolongo video yino ngemukube mujjemu enjala ogire tutujja bavaako nti wamusisi nti eyakwatibwa nti bamukubira wano boda mukubire tujja bava tugira baddamu ebintu mugire byekisiru mujja tunyiza awo nvuddewo nyeza kukira njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kandi wawulize bulungi nnyo mwena mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulira na One Love Beach Busaabala video bagitadde purposely nga balina kye bagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeza okusinzira mu mponda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga bo kibagala okukola bagala kuddira ba ISO agents at one time or any other day babateeke ku maato bavedera side of akazinga akali opposite akali wacha bajire ku lyato nga balina ebyokulwanyisa bajje bayingire ku One Love Beach nga kamera ezo zibakapturinze bulungi nnyo bajje basima bateeke ebyokulwanyisa wacha Kyagulanyi then bagende bano time bwine tuka nga bagala kukola fojale obujulizi balete footage eba mulete bamuteke mu court nti bano twabakwata bazze wa Kyagulanyi ne bateekawo emundu zino obyo kulwanyisa bino bakole file yaabwe bali kubagule ku Kyagulanyi emisango kyatekesezaawo kamera eyo balina footage go bagenda okufumbira nga bazze n'abantu abali ku bwato bavesa waliwo akazinga akali opposite ne Kyagulanyi akali eri era Kyagulanyi kamera bazitadde nga zifacing the other side sinaba badde Rio bade bajja kukola kamera nga ziri mu four directions eri ensonze mu kazinga zile bbiri ezitunula this side n'emwe tunula ewa Kyagulanyi wennyini gendo tunule footage gendo tunule structure y'ekintu kiri kamera efocusinze eri ku kazinga eri omuntu gyasobola okuvanga kamera mu capturing when you have to prove people or you know kuteka kamera ngirina four angles
eyo kazinga eri nazine eva ku left and right then etula ewacha Kyagulanyi ku beach then woleta footage oyo nga akwatagana then we can prove that but when you otado camera mbweti ngefumne mu angemu mmoje mwagala okuzinga zinga mu video mu bweche mu bulete mbukole mu video bali bale siyo kuna viteke wacha tulina obwongo ata okusoma intelligence tutagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ebintu bingi nnyo kuba tubadde ku internet kuno tusomye twafuna training ya internet natural tuli bageze tusobola ku analyzing ebintu bino mudeyo muna muri ku TV kuno muri kuno mulabate gendo tunde camera gye bataddewo eina only one angle of the camera etunuderi wali akazinga eyo gye bagenda okukozesa okuteeka abasiri bwabwe bajire ku bwato gabayini byokulwanyisa then babirete babiteke wa Kyagulanyi bo bagende then iso ne eso baje bakose footage yeyo okola ki okupininga Kyagulanyi kyandi badde kirungi take off 4 angles eyet nuderi mu kazinga left and right nene tunudde mabega wa Kyagulanyi mu beach ya Kyagulanyi niyo banga takozeseze kitegeza brain is a monkey mongereko ku mentality ya mwe mongereko ku mentality ya mwe obongo mukozesa butono nnyo nice my watch mutumenya muloza musigo kutegere mutumenya obongo muina butono nnyo muongezeko ku bwongo bwamwe mubadde muino teka okamera ina 4 angles area tunde mu kazinga kali left and right then netunde mu beach ya Kyagulanyi then ya woleta footage nga akwatagana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera mbwe titunde kwachi mwagala okola brenza mo kesa mukuru ba Kyagulanyi center bano mbeso leba na ba intelligence ya Museveni mbeso bulla bulungi nnyo totegana nabo bo tujja bate tubamanyi buluchu betegereza tubamanyi bulungi totegana nabo era ojja kulanga mbazo kikonga kikamera bakijjeewo obanga bongedde ko kamera nkiddamu bwe batajjawo kikamera ekyo bagenda kwongera ko kamera ekyo mukirindirire kubanga balina otekawo kamera nnya of 4 different angles then you let 4 different angles then you can compare nokola cross examination is a video gye bakutte buli angle noli okokola video girete ngo bujulizi niyo bango ina kamera ya angle emu kiba kitegeeza nti obera mu siru kiba kitegeeza nti oli mu siru so banaye kyechondo kinjalo bategeeza ndoza kambo ina bali kuno nti Brazil evudde automatically bajije mu kikopo kyensi yonna oluvannyuma lw'okulemera okusimbula penalty zaayo Croatia eiseewo kuba nange badde ngulaba kuno essaawa zino so Brazil abadde bwagizi ba Brazil bambi mulabye nnyo Brazil kaweddemu Croatia eiseewo ebintu miracles kanunda zaakola ye Brazil wano weekomye kati tugende ku video kuba bali mwengo bali mutadde ku Brazil bali Brazil bajijjemu Croatia jikubye penalty bajijjemu alright kandoza video ketandike bulungi nnyo awo mbadde njala bayisa obuyisa katugende ku mukulu Magogo diversion zinyi zibale ku social media mwami Magogo mukyala wa Anita Amongi nga bakola obubadi bungi nnyo mukyala Anita Amongi ne mukulu Magogo mugenda kwatibwa musibibwe nga tetina gwe twebuzizaako Magogo obufere bwolina n'obubbi bwolina ojja kwansalinga ebire mu byalandro mwe okutandika okukyusa abantu obwongo nokola diversion za mutuba manyi bulungi nnyo nekyo si ekikulu ekikulu kye mukola nga mukikolera mu kamera obuba mutu wa bujulizi mujja tuwulira awo nvuddewo kati ngenze ku video entuufu eyatulese tutandise bwetute kansubira Salonga Mulenge gyatuuse bulungi nnyo Salonga Mulenge gyandoza atuuse bulungi nnyo ku video eno tutandike ntandise bwenti ajavudde ko tunabategeeza biki ebigenda maaso mu lubiri emengo ne Buganda wakati nenjera bategeeza ati mwenda baganda basinga obungi mmwe ebintu byotamayo njalo bategeeza olwaleo kumbuga enkulu eya esangibwa kumbuga enkulu ey'omusambwa Nambole wetogere esawa zino nti abasajja n'abakazi aba government ya Yosete baproto basero mutano wakali nserete muzezede sanga bisibe bagala kusenda mbuga eno nkulu ey'omusambwa Nambole omwatumbo kisawo Nambole bo bateekawo ebintu byabwe era ngo mukulu ali mabege kino ali mabege w'ekintu kino bamuyita Mabere Tumugerwa nga akolera Salimu Sayo pone muhozi Kanyirugaba abagala kusanyawo embuga eno kinajjukirwa nti ettaka lyonna ekwotodde ekisaawe lyonna ettaka lya Buganda naye ettaka lizimbiddwako ebisaakaate n'okwagala okugyawo embuga ya Nambole era ku Sande nja kujja ne footage video zonna mbalage ebintu bino bulungi nnyo byonna bigenda maaso bulungi nnyo ku nsonga za
embuga y'omusambwa gwe bayita Namboole nga omukulu Mabelu Tomugerwa ne banne bafere banne bebali mugezaako nnyo okusaanyaawo obutonde n'obuwangwa bwa Buganda nga beerimbise mu gavumenti okuba nti bakola ebintu ebyo. Kati njala bebaza nnyo mwenna abakubye enduulu nti bwe nava wiiki ewedde ne bategeeza ebifa ku bambowa baffe pressure twagitaddewo eragiro kakkana nga wasanya Charles Peter Mayiga tumusesemezaako abambowa abamu. Naye abambowa bano bakwata abambowa 29. Wetwogerera abambowa 26 bateereddwa. Abambowa 26 bateereddwa naye bateereddwa kakalu ka poliisi nga buli omu yasasudde wakati w'emitwalo 13 ku mitwalo 2. Era eno footage nasembye okufuna nga abambowa bano bateba ku Old Kampala Police ndoza n'ebitundu ebimu kati ngenda babula kyatese ku balala. Tuli wano ku Old Kampala baze kuteeka kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu nkola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala baagala tuli wano ku Old Kampala. So njala bebaza mwenna abakubye omulango kutakungula n'amaanyi ge mwataddewo olw'ensonga nti abasajja n'abakazi bano babadde bakwatiddwa mu bintu by'ekisiru naye pressure gye mwataddewo n'okuexposinga Mayiga abambowa bano bateereddwa babadde 26 abasatu Charles Peter Mayiga Kiwolere Male babagambye bagenda batwala baguleko emisango gy'okuba nti bayeekera eggwanga era bagenda bavunayo mu kooti y'amagye. Njala tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga mukulu babakuwaana okudduka toyita wosula nkiddamu babakuwaana okudduka toyita wosula. Abaana bano bawakutte basajja ba Kabaka abali ku mulimu gw'okukola okukuma Buganda okumasa basajja Kabaka. Naye gwe kennyini okimanyi nti bwe mukutta abaana bano okuva wiiki 2 bwe bakwata Ssaabasajja Kabaka n'ayise ekiragiro nti abaana bano bateebwe. Gwe kennyini gye wabasindika okubateekayo n'ogenda mu mikwano gyo egiri mu gavumenti n'obagamba baguleko emisango. DPP yagamba atya yakugamba nti ffe tetuyina misango gye tugenda kugula ku baana bano okujjako gwe ng'olina emisango gy'ogenda obbagulako nga gwe era tokuwadde wiiki emu oleeta emisango oba togirina abaana batugenda bata yeno pressure eya mountains n'olyokolagira bano abaana 26 bateebwe abasatu oba abaana basigaddeyo mugenda bagulako misango gyakulya mu nsi yawe lukwe. Nkiddamu DPP yakugamba Charles Peter Mayiga Kiwolere Male ne Meja Musaazi nti ffe nga gavumenti tulina misango gye tugenda kugula ku baana bano naye gwoba olina emisango gy'ogenda obbagulako mugireete if possible for abantu tugenda bata no panikinga mukupanikinga n'osigaza abambowa bameka 4. Mu bambowa bane bawasigaziza mugenda batwala mu military barracks Makindye mubaguleko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Mayiga ndowooza nga nabugisi mufungize singa abaana bano balya Christmas nga bali mu nkomyo nga tebannavaayo bonna bano abasatu ngo baguddeko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Ngenda kuteekako operation bulwendi nkufuna boddamu n'ogenda ku mukolo nja kubaluka. Eno pressure ya muyino kyeyakoze Old Kampala Police Station nga bataaka abamu kuteeka kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu nkola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala baagala tuli wano ku Old Kampala. Eyo abambowa omulimu gwe mwakoze mwenna bannayuganda batutte eddoboozi lyawamu twagala okubanja abaana abasigaddeyo. Mayiga wataddeko emisango gyenda goma nti balidde mu nsi yaabwe olukwe awo sigenda kulwawo njala balaga na information endala jajji balaga ku Sunday kati bwe mmala bakuba mission gye balina mu lubiri obunaala babugyeewo bwa Airtel era ndoza footage ono drone yandi amukutte kiro ayinza okutabera kirya naye obunaala nabwo bwaggiddwa mu lubiri. Kalongoti ticha ke yayogeddeko omulongoti ticha gwe yayogeddeko gwabadde nga bagujjeewo gwabadde nga wali egyo emiti ebiri awo babadde bakatadde akalongoti bwabadde obulongoti bubiri
Alright. Era nakuno kulekana nnyo obulongooti buno nabwo ne bugibwamu kubanga tulina balabisa bulabisa. Kati awanonno wewali okulira okukomba essowaani. Gye buvudde kana bagamba nti amasiro ensonga lwaki gaganya okuggwa ensimbi ze mwasonda zonna obuwumbi n'obuwumbi Mayiga yazissa mu ndyanga ze n'aziddiza. Naye okusinziira mu mpunda malungu zange ez'enjawulo ensimbi zino Mayiga yazikwasa basajja be abamu abali mu kibiina ekyabagagga kwagalana n'azibawanga looni okuzikozesa ng'ayagalamu interest ya 6%. Era buli kumwalaba mu sonde tafali nga yali mu kibiina kyabagagga kwagalana bebalina sente zammwe z'ettaffaali Mayiga buli mwezi afuna interest ya 5% ku buli kawumbi k'abawadde omuntu yonna. Era nsagala bamenya mannya mubamanyi bulungi nnyo naye bamerako kiyimba Freeman n'abala buli eyali mu ddiiru y'okusonda ettaffaali nga wabugagga kwagalana sente zammwe z'ettaffaali bazina Mayiga yazibawa bazikozese mu bizinensi zaabwe. Then after bamudizanga mu 6% every month. Era sente zammwe zonna ez'ettaffaali zalina okuzimba amasiro ziri mbagagga kwagalana Mayiga yazibawola bwe batyo batambuza bizinensi zaabwe. Zajjayo zazimbamu akeedi zazimbamu hoteeri zawujjako ebiwojjo zagulyamu bamalaya b'emmotoka n'ebyobugagga yabawateekereddewo kubanga ekyo ekintu kyalina okukola mu Buganda. So bimulabe bimulazira amasiro gaganya okuggwa sente zammwe ez'ettaffaali nabagamba sente zimbi amasiro gatuusaawo sente za UNESCO siza Abaganda sente z'Abaganda abakasajja bugagga kwagalana bibazirina mu grant wa mu looni Mayiga zebwanga abamu 6% every month ku kawumbi kabamuwadde obumbi bubiri. So sente zammwe zonna abagagga kwagalana bakola ki bibazirina. Okay, awo nawo nvuddewo. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Yoseri manye kono kwoli. Mumpulirize bulungi nnyo ekintu kino. Yoseri yayagala dde okukyusa eggwanga Uganda alikyusa erinnya ne kigaana. Naye mubadde mukimanyi nti omusajja ono gyakoma okukula gyakoma okuyiika Windows era ng'entebe muumira talayo egivaamu. Munnange waliwo enteekateeka namutaayika mugirinde. Museveni yali ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga n'erinnya ly'eggwanga naye ne bimulemerera. Kati okukyusa oluyimba lw'eggwanga yali ayagala kukozesa omugenzi omutagambwa akyaliyo naye mutagambwa n'alemererwa engeri ekikolamu. Kati kiyakoze kiri luddawa. Yoseri ayagala kuyita mu masomero omanyi nti amasomero agasinga galina ennyimba zaago ez'amasomero. Kati Yoseri ayagala amasomero gano gamuyiize oluyimba olumuwaana ye ne famire ye ng'era oluyimba luno lugenda kubanga lumuwaana ng'olubadde luwaana ng'omugenzi n'abakyala Abongereza gwe baaziika emyezi ng'ebiri mabega naye babe nga bamuteerawo oluyimba olwo ng'era luyimbibwa buli masomero bwe lunaava okuva buli masomero n'okuba nga baluyimba baluleete mu paliamenti baluteeseeko era nalwo luyisibwe lubeere nti nalwo luyimbibwa ku mikolo egy'enjawulo okuba nti Yoseri ne famire ye batenderezebwa batya. Nga mulya nti omugenzi Queen Elizabeth bwe yalina oluyimba olugamba nti God save Queen Elizabeth ne Yoseri yataddewo akabinja kagenda omuyimbira oluyimba olugamba nti God save Museveni and his family n'ebirala lyrics zinaabeeramu oba binaawandiikibwamu. Oluyimba luno Yoseri agenda luteekamu ssente okuba nti luyiyizibwa era lutandika okutambuzibwa mu masomero nga luwaana ye nti Katonda awangaze era Katonda awangaze Museveni ne famire ye. Nga manyi oluyimba luli olwa Queen baali bamuyimbira nti God save the Queen kati Museveni yagala God save Museveni and his family. Oluyimba olwo lugenda teekebwamu ensimbi nyingi lutandika okuyimbirwa ku masomero era bamalodimba mu masomero lutandike okuba nti lusembezebwa lutebwe ne mu parliament luyisibwe lube nga luyimbibwa ne ku mikolo emikulu mu ggwanga. Ye mukulu atuule wali yakajjale ng'amanyi nti bamukola ki bamusuusuuta era buli muntu amuyisaamu ekitiibwa nti Katonda akume Museveni ne famire ye. Abantu abali mu nteekateeka zino wammanga mwe muli Janet Kembabazi ye kennyini Yoseri Saba Siwufu Ronald Masitoni mugenda kubeeramu Joseph Mayanja mugumanyinga Kamiliyoni bagenda kuba
bagenda kuba kuŋŋaanyizibwa era n'okubanga bateekebwa eyeyita Ssaabavulu Balamu Balugahale. Mujjukire nti bano oluyimba luno luyinza ofuluma essaawa yonna bwe muluwulirako temugamba nti saabagamba naye bye mbagambye byonna mbirindirire okujjawo nga balugye oba tebakitadde mu nkola. Oluyimba lugenda kujja mbaddire mu bulungi nnyo muwulire. Abali e Bungereza nga muwulira bulijjo nti waliwo oluyimba lwe bayita God Save the Queen. Butone Museveni yasazeewo bamuyize oluyimba luno batandika odde okuba ku masomero kubanga yali ayagala kujjawo oluyimba lw'eggwanga azzeewo kino kyennyini kyenjogerako n'ekigaana. Kati yagala bamuyize oluyimba ye nga ye luwaanayo ne famire ye okusaba Katonda amukuŋŋaanye oba amukingirize awangaale. Abagenda okubeera mu nteekateeka zino mwe muli Janet Kebabazi nannyini Njovu Enterprises, mwe muli Yoseti Bahabiro Tabasura Mutana Wakale Sente Temzeze Sanga Bisibe, mulimu Mukulu Ronald Masitoni kumuyita Ronald Mayinja, mulimu Joseph Mayanja kumuyita Kamilioni, wepo oliyita Ssaabavulu Balamu yagenda okuba omutesiteeso omukulu okuba nti batambuza oluyimba luno. So esaana muwulira ng'ekintu ekizze temwewuunya kubanga batebaagala kuva mu buyinza bo batebaagala okuba nti bakola ebintu ebyo. Tugenze mu maaso. Mu ngeri y'emu nga nzizeeko ewaffe ku butaka mwali mu Bulange Mmengo wasanya Kalo Charles Mayiga ne bayaye banne abali Mmengo olw'okuba nti mwalina enteekateeka esiruwaza buli muntu yenna ali mu Buganda naye abantu batandise okubabuuka. Butyo waliwo abataka abifudde kagubiiru nga bo baganya okukkiriziganya n'endowooza yo n'enteesaayo mu bintu by'enjawulo. Wasazeewo obanaabire mu maaso. Tujjukire nti abataka bano badde batuuza enkiiko mu byererezi oba mu nnyumba z'Obwakabaka era ng'enkiiko zaabwe zibadde zituula mu lubiri lw'Emmengo. Mayiga butyo bw'abantu bano baganye okukkiriziganya naye mu bintu by'akola. Wasanya yasazeewo abataka bano bagobeddwa obutaddamu kutuuza enkiiko zaabwe mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo. Era butyo bagobeddwa n'olukiiko lwali lulina okutuulayo terwatuuziddwayo. Era abataka bano mwadde omuyadde yafunye ekifo gye bagenze okutuuza olukiiko mu bitundu by'e Munyonyo oluvannyuma nti bagobeddwa Charles Peter Mayiga era yabawadde nsale nabaga tebaddamu kudda mu lubiri na kuteesezaamu bintu ebyo olw'ensonga nti ye takolagana abantu bamujeemera. Mukitegedde bulungi nnyo. Ensonga zino nno zonna nga bwe ziri nti olwagobya abataka bano Peter Mayiga ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalekako musale olw'ensonga nti kyawakatako ennaku zino kifa bufi. Mu kkowe lyerimu omwami ono ali ku pressure y'amaanyi nnyo emutudde ku mutwe mu maaso mu nsigo mu bigere weppo n'amaaso mutwakaala ng'ente erinnya loole. Mwatuukidde n'okugamba nti bw'aba waakunnyuka bwa Katikkiro ye omuntu gw'ayagala bamusikize bayinza musikiza Kiwalabe Male. Kati mu Luganda olutuufu tosobola kubuuka by'okoola ate ne weetikka emmandwa. Tosobola kubuuka by'okoola ate ne weetikka emmandwa kubanga tulina n'engombe egamba nti sisobola kwetikka mmandwa na mugugu kubanga sijja bisobola. Kati obanga ogamba nti gwe okunnyuka obwa Katikkiro ate balina kukuleetera Kiwalabe Male kwe kubuuka ebyokoola ate ne weetikka emmandwa. Kiwalabe Male mmandwa etasobola kubeera wadde mu Bulange ewiiki n'emu nga ye Katikkiro olw'ensonga nti bano teboonoonye Buganda basula mperere. So Kiwalabe Male gwe baagala okusikiza olw'ensonga nti yakimanyi tesaawa yonna baamufuumuula dda. Naye ekyo sigenda kirwako. Ebikolwa byonna ebikolwa mu Buganda essaawa zino byonna mukimanye nti bifu. Era njala bategeeza mwenna Babaganda abali mu kutabaala mu bitundu bye, njala bategeeza nti gye mugenda okutabaalira bajjajjammwe emisambwa n'emizimu empewo n'abalongo baasenguka dda beekweka dda. Tebayo omuntu yenna addamu balimba ati gye mugenda waliyo empewo ze munoonya zaasenguka dda zaagenda. Nkiddamu zaasenguka zaagenda y'ensonga lwaki nti abafere beefuddemmo mu kufera n'okugjawo Obuganda nga batandise n'obbagamba ebimugenda okuulya mugitagenda okutegeera. Waliwo njagala mutaagingira omusajja yeyita Kabona Jumba malo musomesaamu leseno yaleero nammwe njagala muwulize bulungi nnyo ebiga bino byayogera mulyoke mutegeere. Abali ku lusozi Walusi
n'ensozi endala zonna empewo ze mugenda okusaba jjajja bwe mugenda okuwongerera baavaayo dda tebaliyo tebalya ssente nkiddamu abali ku lusozi Walusi abagenda okukolerayo emikolo butyo temulina gwe mugenda kusangayo n'omu kubanga abataka baayo bonna abakola ku nsonga ezo abatuufu omuli emisambwa emizimu ne lubaale gyasenguka dda tegiriyo mpewo za Buganda zadduka dda zeekwese zitandise kulwana mpewo zitandise kulwana mu kimpowooze olw'ensonga nti zimma kye zigenda okukola. Njagala muwulirize obubaka buno bulungi nnyo mulyoke mutegeere ki kye tuyita abafere abali mu Buganda ne mu Uganda wano lwali mugenda okutegeera. Njagala muwulirize voice note zino bulungi nnyo. Mukulu eyayita Kabona Jumba omusajja omulungi omunyi w'emmiini gy'afuuwa nayambala ebyambalo nalowooza okutiisatiisa abantu olina ky'olina. Njala tegeeza Abaganda n'Obuganda omukulu Kabona Jumba taliko wadde lubaale wadde omumpi bwe pone mukazi we oli kulannama balina abaana be bateeka mu masabo gaabwe oba mu masabiro gaabwe abakola emirimu egyo bo nga bo baafuuka babbulooka kuba tebalina kye balina ku mutwe. Njagala muwulirize bulungi nnyo ebyo byayogera mugenda tegeera nti abafere Obuganda bwatwalibwa dda. Kabona Jumba talinako wadde empewo neegi kabeere lubaale kulannama talinako wadde empewo egi kyekimu ne muganda waabwe oli obayita Mama Fina Monde Mama Fina talinaako. Njagala muwulirize bulungi bannaddiini muwulirize obufere obutuusa ate mu Bwakabaka bwa Buganda mu mpewo za Buganda muwulirize bulungi nnyo ebintu bino. Njagala mugenda kuvaano nga mutegedde nti Obuganda babuwambe wakali mu kibira. Muwulirize bulungi nnyo abasajja bano abafere aboonoonye ate n'empewo zaffe batandise zoono zefereramu. Muwulirize bulungi onkiddamu nga ntandika voice note eno. Obuwangwa bwa Buganda si ddiini. Obuwangwa obulombolombo n'ennono bwa Buganda si ddiini. Eddiini ya Katonda yekka. Naye bano abasajja baddidde ate obuwangwa bwaffe obw'ennono babufudde eddiini. Mubasabira n'ekimu eky'ekkumi. Empewo tezisaba kimu kya kkumi. Empewo zitera kusaba ddiiro, zitera kusaba kikuba nsiko. Kati bw'owulira nga batandise okusaba ekimu eky'ekkumi mu mpewo manya nti ekiri e Buganda kisa kitokota si kisaane. Mumpulirize bulungi nnyo. Ono Kabona Jumba eyayita omusajja Omuganda mbw'ate kati ye president w'Abasaabaganda ono musajja mulundi atalina nsibuko ne mukazi we kulana mu bipondo Mafina. Muwulize bulungi nnyo mugenda kutya. Mujjukira bagamba Mafina nti mufere atunda ssere ne doodo n'abaloza bawaddagala n'abaguza n'emikisa ng'agiwaddemu emirundi ebiri ogutambula empola n'ogudduka sibasima supersonic n'emirala egiri awo baguza miliyoni 3 ne ku miliyoni 5. Muwulize bulungi nnyo buli omu ogenda kutya. Muwulize bulungi nnyo ole Kabona Jumba. Bw'ofuna emitwalo gy'esatu jjako 13 ziweereze mu nzikiriza. Bw'ofuna emitwalo gy'ataano jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza. Ne bwe ziba zaggula ki ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko. Ekyo kimu kya 10 tikirina genda eri mu ssabo lyo kuzimbira lubaale. No tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbiramu lubaale. 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa. Ate omutonzi we yakuwa lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli. Kati bw'ofuna miliyoni okwata emitwalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero n'oddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwetonda namugere kugenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente. Eryo ly'eddagala erigenda okubafuula abagagga. Bw'oba ogenda gula boda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza. Gamba Ssaabakabona ssente ezo zentedde ku ssimu yo ssente za nzikiriza kye kimu kyange eky'ekkumi kyempaddeyo ku Bwakatonda. Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10. Mudde muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya lubaale kimu kya 10 kya Tonda Namugereka. Kyekigenda omuzimbira ennyumba ze, kyekigenda omuzimbira obuweereza bwe. Mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona. Bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wa Sewamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga kubanga onoogenda okitoola n'ebyetaago byoba wabitaddeko dda. Bw'oba kaasokemu Tonda ali ogu
mu bulombolombo nene n'obwabuwangwa wa Buganda Tonda alyoku alitanda nze wensibuka gye banzala gye bampunzika kati Uganda oyina Tondo wo gye bagenda ne babikka ne Uganda ekimu eky'ekkumi ekigenda okuvaamu ogenda okuzimba ki waggulu w'abano bonna betwogera waliyo Katonda Ddunda na Mugereka waggulu kati Uganda oyina Tondo wo ne Museveni otufuze bubi n'otuleeta n'abafere mu buwangwa n'ennono batandika okufereramu Tonda alyoku alitanda ewasibuka jjajjaffe Nambi n'ekintu kati goba ogamba nti olinayo Tondo omulala ng'aliwo nyenze mu maaso oba alina miliyoni zo 10 nga gw'owulira ozirina kwatako miliyoni emu gireete nga kimu kya 10 tugiweeye wa Ssewamala ogenda kulaba Ssewamala bwakusumulula bw'oba olina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu bw'oba mu bizinensi yo ng'oba olina bizinensi ya bukadde 5 ojjako emitwalo 5 bw'oba olina bizinensi ya bukadde 2 jjako obukadde 2 buweeye eryo ndikuwanga eddagala ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku simu ya Ssaabakabona ogaye nti ekyo kye kimu ki-10 kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu muyige okuwaayo naye nga muweerayo mitendera egyo gye mulina kubanga teri Ssaabakabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinensi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeeyo gye wagula naye tiwagiweerawo kimu kya 10 kati emmotoka yeeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Tonda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye byebikola wabula gw'okanya kutambula nga timuwaayo nze ebyo byonna byolaba mpaayo kimu kya 10 ku bintu ebyange Tonda Namugereka byampa kati mpaayo kimu kya 10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mpaddeyo kimu kya 10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu olunaaba mu kusinza ekijjulo saa 10 kijja kuba kiwedde kya Ssewamala si kya Lubaale si kya kusamira kya Ssewamala kakati mba mpaddeyo kimu kya 10 abakkiriza mujje mulyeko kati bw'oba olina ennaanaasi jangu nayo bw'oba olina otameroni jangu nayo oba olina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Ssewamala bw'oba olina ekikoyi kyakumubikka jangu nakyo bw'oba olina olugoye lwakumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Ssewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga lyessinzizo eririmu Ssewamala owa Katonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa wotameroni funa menvu funa ekibala kyoyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali sukaali obuleete tugabuleko bwana bukawuka obwo bwani olabe kiki ekigenda okuddirabo kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina ssente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya kimu kya 10 Kabona Malema Birizi nga waguze nange ebyuma bino nabiguze miliyoni zange 5 kati kwata miliyoni 5 oziweeyo ku kimu kya 10 ogambe nti Ssewamala kino kimu kya 10 kiweereddwayo olw'ebyuma bino ogenda kulaba ebyuma ebyo nga bivaamu obukadde 10 kwata emmotoka yo bawagigula obukadde 3 kwata obukadde 3 obuweeyo timweryaza amaanya ekyo kye kimu kya 10 mukisomesa abantu jjajja yakyogerako ne bw'oba Tonda Namugereka yakyogerako Ssewamala yakyogerako era mwenna mukimanyi bulungi nti kyayogerwako si weewaawo mukimanyi bulungi nnyo nti ekimu eky'ekkumi ekyo kyayogerwako bajjajja b'abaana mwenna bakabona bannabbona abakkiriza muyige okutoola
kibayita 1/10 ekiweebwayo sizini ez'eki gwe Kabona Jumba musajja gw'omulundi bwanywa emmindi n'ekuziba emimiro gwe nolowooza okwogeranga ejjembe Nambaga kyekigenda otiisa abasajja n'abakazi abaganda abanoonya ensibuko yaabwe otandika okufeera abantu mbu ekimu eky'ekkumi ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bw'onootandika ate okubbira mu bya Kayisaali ng'oleeta ebintu by'ekisiru tumanyi gye babikka wali ewantu awa ewa Nambi n'ekintu gw'okujja ng'agula amayembe gw'ogamba nti gw'osamiriramu gw'oyagala oteekerawo buli kimu ky'oyagala okwetoola eggwanga mukulu weegendereze nnyo mulekerawo okwonoona ebintu by'abantu muve ku buwanga bwa Buganda gavumenti ng'ekyuse gye bujja katono ngenda kukwata nkutwale mu kibangiriza ky'City Square oba mu Lubiri e Mengo ng'oli bwogu nkuyambe nkuwa olubugo n'effumu nkugambe yita lubaale we wamugoosamirira oba empewo yonna giyita ejje kutule ku mutwe nkulayirira nkuwe njana kuyamba abakutereko n'abakubi b'embuutu okuyambako ziita okwanguwa naye singa wayita eddakiika 10 oba 5 nga toyinaako wadde empewo ya kamyu ekulinnyeeko gwoba ogenze ne munno mu abantu abasatu oyo Mama Fiina simanyi eyiyita Sylvia Namutebi Kulanama Kabona Jumba mwena kyemutinkula kyemutajja kusobola mulekerawo obufere empewo za Buganda azaasenguka zaddayo teziriiyo gye muli yonna gye mugenda okuferera abantu teziriiyo musebamala mumpewoza maama nze nimwe basajja mmwe kugamwe mwana abe ensonyi nga mukamwamwe Museveni musazewo n'ensonyi muzinaabire eddala ne mumpe mulimbiremu nkukwasa effumu nenkwambaza olubugo nempita bakuba embuutu mu ddakiika 5 bw'oba tolinyiddwako wadde omuzimu gwa kamyu mutoba tolina kamaleyo voice note zina muzimu sizini ez'ekigali sizini ez'amakula basebo ne banyabo sizini ez'amakula siwe waawo basebo ne banyabo sizini ez'ekigali basebo ne banyabo sizini ez'ekirabo kyowaayo ng'ozza okusinza size zino z'otambulamu kiri 1/10 kikuuma maaliyo kikuuma baana bo kikuuma mayumba go ekyo 1/10 mu kitegeere kikubeerako gwe buli wazitoola n'ofuna n'oga nti yajja obukadde buno 10 nabufunyi gwe tolyaza amaanya kwatako akakadde kamu kaweeyo ku lwasse wamala kakole emirimu gye kubanga tokyayinza kubuuza ate jajja kakola mirimu ki kubanga emirimu ogimanyi bulungi tugikola ogiraba mu buweereza obwo toga nti ate nasonze kakati weerayo okwemaaliyo kubanga basebo ne banyo bino bintu byakugezesa gezesaako bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako muwulidde bulungi bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako ng'osituka omukazi omukulu mulina ebizibu famire mu byampewo ng'ogenda woono bino bintu byakugezesa kola ki gezesaako mwewuliriddeko n'amaaso gammwe n'amatu gammwe nkiddamu mwenna bannayuganda bali ku mpewo kuno obukuumi obusooka buva wa Katonda ffena gwe tutamanyi kale ba mukazi omusajja obukuumi obwokubiri bubonga gwe omuntu kubera security conscious obukuumi bwokusatu bwebe empewo zonna ez'abantu bo abakusookayo gy'otamanyi gye baalaga ze tuyite empewo z'abajjajjaffe oba kitaffe ze zirina okukuuma so si byokoola so si buyayi bwa bano tebakulya ssente tebaddamu okubuzaabuza bwe simanyi leeta akasawo kage n'ekirala ono obufere bwonna bwaleese wano
kyetuyita ekijjulo ng'ogenda okugabula kuba kutumira ebintu okusinziira kwani abaakutumye na bubaka ki bw'abaafunye okuleeta naye agereta ensawo ya sukaali leeta watermelon leeta amenvu leeta ebikajjo era gwe bakuli otwa tunaabyongerako ku Sande mukama bankumira takumira mpeera nze ngenze kunzikangalabi yange mutegedde abantu abasatu mbagambye yeyita mama Fiina mufere mbagambye kabona jumba muwuliddeko bulungi nnyo n'ekimu eky'ekkumi nebyatandise mutegedde mukazi okulannama ne mbategeeza mwenna bali ku lusozi Walusi abalina empewo za Buganda akamwekye muve ku zino enkwezenge zino mpuuna malungu ziveeko buli omuddayo ku buwanga wali ku nsibuko yo muve kuba n'abayaaye ekyokukola mukimanyi empewo tezikulemberwa muntu ate zino nyagwe zagaddo zitulako muwulidde bulungi nnyo gwaganti akulembera empewo yaani alina nsibuko ki mumugamba atambule ng'Omuganda gamba mama Fiina atambule ng'Omuganda nga teyesibye ku musajja oli mukalazi si kitaawe gamba kabona Jumba atambule ng'Omuganda akubula ekitaawe wali bannyina oba mama wajjajjaawe gamba kulana makubula ekitaawe wali wajjajjaawe abantu abasatu oyo mama Fiina busibye mukando mugamba atambule ng'Omuganda bwatasibira wa mukalazi ate nga kitaawe si kitaawe manyi saagala nnyo okuleekaana abantu bano abafere bano mala okukwata mu byafaayo byange wano njakude name ku Sande kanebe bamalira budde n'olwekyo bane mukama bankumira takumira mpeera tusenkane bulungi ng'omuntu yenna agenda okukola kosooka obuze kabona Jumba atambule ng'Omuganda bwayogera bajjajja waagu bamuwunzika waali akulagule kulannama ayogere jjajja akulagire ekijja waali bwaba kiina bakulagule oyo mama Fiina sibire akulagire kitaawe waali ne jjajjaawe asooka ng'ajjeko mukalazi kuba mukalazi si kitaawe olyoka akulagule muve mu bintu by'ekisiru Obuganda busaanya omukanula maaso Museveni akosa zino enkwezengeza okusaanya buli kimu kye tulina mweraba